Yes bagita fa additive yujimbaniriza kadde kano mwasize mutya mwina muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade mbatumudeka abali Saudi Arabia ne Qatar Jordan Bahrain na kusaba subscribing ku kade ngabo kalingira obo subscribinze ate onyigene kade mbagala nnyo mwina era mbagamba nti muli bamanyo kubanga mu following fa additive yuji mbagala nnyo era mbibaza mbagamba nti mane updates ezina valuable lunaku olukya ku nsi kuno mba n'amawodi agabaga trending okwetulwa eggwanga lya Uganda mwena bagamba nti muli b'amaanyi nnyo muli bakabi nnyo muli babode nnyo okubanga mugi following omukyalo ogwolengera mu kifaananyi awo omukyalo ogwolengera mu kifaananyi munange ebyo bizimbye mu lubuto si bigwe byatadde mu munange olubuto olwaddala mukazi watu ali Maziga Kadama yali Kadama Omuwalabu yamukola baba kikambwe mukazi watu yagenda okuva Saudi Arabia nga timulowooza tali lubuto baba teyamutikibwako baba teyamutika olubuto ali Maziga mukazi watu ali Maziga mukazi watu tabitegira ekyokola takimanyi ono mukyalo ono asangibwa bugiri ali bugiri sadize ndowooza nga mbusoga eyo bwe wati eyo niyinga ali Maziga ono agamba nti baba yakola ki yamutusako gwa buli samanyi nga tanabakola ki kuva Saudi Arabia yagenda okuva nga tukimanya nti nali ki ali lubuto teyamanya nti baba gwa buli samanyi gwe yamutuusako nti gunaavaamu olubuto teyakitegeera teyakimanya kati agenda okudda e Uganda awulira sayini zitandise okweraga obubonero obulaga nti omuntu ali lubuto sayini ziyongedde okuba nga zeewolekanenga kugenda mu kalwaliro okumpe mukazi watu yagenda okutuukayo ng'omusawo akamutema nti munnange oli lubuto ng'olubuto olwo lwakayitako ebbanga lyali tono nnyo wiiki singa ziizo kubanga yali yakava Saudi Arabia gye yakoleranga kontrakiti ye ng'eweddeko n'akomawo wa e Uganda okujja e Uganda agenda okutuuka e Uganda munnange ng'ate sayinizi teziraga nga we mbagambye wali mu kusooka eziraga nti omuntu ali lubuto nasooka ne yeebuuza ni lubuto oba nedda abafamili bamugamba nti wandibadde ogendako mu ddwaliro n'agenda mu ddwaliro lyali okumpi omusawo n'amuceekinga n'amukeberakebera yagenda n'akonfaminga nti omukyalo naki ali lubuto n'essaawa zino mukazi watu embeera ye si nnungi kubanga akasente konna ke yajja nako okuva mu Kadama e Saudi Arabia konna kaweddewo olw'ensonga nti n'okuva e Saudi Arabia okutuuka ewaka era ewaka yasangawo ebizibu ebyenjawulo n'omukyalo ogwolengera mu kifaananyi yakozeseza na ssimu ye okumukwata ka vidiyo ne bakateeka ku social media omukyalo ogwolengera mu kifaananyi wali ku mabbali ono ali makkati ono yali olubuto yali Kadama wali ali ku saidi za wali emabbalibbali wali ali mu saati eringanga enjeru oyo yakola ki yakwata akavidiyo nakola kinakatika ku social media kibategeeza nti n'essimu yennyini Kadama ono yali nayo ng'ava e Saudi nayo yennyini tugamba ndowooza yagitunda asobola okukola ki okufuna ebyetaago kubanga yeetaaga ebyetaago talina byetaago ng'omukyala ow'olubuto era ono bambi alajanidde bannayuganda bonna alina ebitaano alina 10 bamuyambi mukazi watu kubanga embeera emuyinze tamanyi obadde Saudi Arabia agenda anonye baba akole ki ekyokukola takitegeera olw'ensonga nti asobeddwa awulira ensi emufundiridde mukazi watu ebiseera ebisinga abasinga bagamba nti bakadama abava e Saudi Arabia nga bali lubuto nti abamu bakola ki beetega baboosi baabwe ne bambi si bwe kiri si buli omu nti yeetega boosi we abasinga bagamba nti bakadama bebeetega baani baboosi nti bakole ki bafunisa embuto bakole ki beddiza amaka gaani aga baba bafuuke bakyala mu maka ago ne si bwe kiri bambi si bwe kiri kubanga tutulira ku social media abasinga mukazi watu batasedde okubanga bakola ki bagumusalya bagamba nedda weetega boosi wo lili nga bamanyi ku social media ndowooza buli omu ayogera bibye genda okole ebikyemeraki mukazi watu bambi talina maanyi gagenda kukola ki kukula olw'ensonga nti olubuto lwengedde okuba nga lukula kubanga olaba lutuusa okukula okugejja ku sayidi eyo nga bw'olengera kuba olengera alusibyemukko n'ekiwuzi lukuze ebiseera bisinga waliwo omuntu newobeera okula waliwo essa ly'otuukako nga tolina kukola nnyo
tulina kuzungazunga nti onoonya mulimu ng'oba ojja kugwira bwerere mu kkubo mukazi wattu abafamire nabo bali abo bate bakutetenkanya famire ye eyakolanga akasente akakola ki akayambanga kufuna ebyetaago baba yagenda okuvaayo baba ng'akimukoze mukazi wattu manya abasajja Abawalabu nabo si bangu wawulira nga kirinnye ekimuli okumpi kyonna bakadaama ng'akola ki ng'akikwasaganya neyo basajja Abawalabu balaba edduka nabo nno balaba edduka era bambi bakadaama bakolera mu bugubi bw'amaanyi nnyo mukazi wattu munange byebyo era bagita Faadi TV UG mwena mbaagala nnyo era mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga mugifollowing ngenda kubasaba musubscribinga ate munyigene kale comment section weri awo bakabuntira mu comment section mwana mwawe nasangibwa bugiri side ze bugiri wala ndoza kinimbo busoga wensuubira kubanga tuna information etambula ku social media bwetyo bwiraga omukyalo njakola ki java nenga ngendo kuve Saudi Arabia nga libuto baba bosi we yakola ki yamukakanako nakola ki nalumutika yagenda okudda nga takimanyi nti nali ki ali luto yakikonfirming lero nga amaze okulabikanga atuuka mu Uganda still nda kusaba subscribing atosikalenga ogifollowing mbagala nnyo bagita Faadi TV UG ebigenda maaso stars no ku social media songa za Kadama yebuze kyokola kitegeera gwe omwamagezi ki gala mu comment section awo beko kyotesa ku nsonga eno bagita Faadi TV UG abali mu America mbadumine ne Saudi Arabia Qatar Jordan Bahrain wasinzira mu ggwanga erya Oman mwe bali nnyo kubanga mugi following updates simba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno mbagala nnyo ngere bulungi mbagala misikala ngoje komideko subscribe Faadi TV UG mwera